Bwetwogera kati nga poliisi esazizaamu enteekateeka za National Platform nga banno ne badde bagenda mu solidarity w'okulaba nga babanja muganda waffe Eddie Mutwe yonna gy'ali aleetebwe oba mulamu oba mufu, era nga solidarity zino zaalina kubeerawo Kamwokya bwe zaalina kubeerawo ku kibuga kyaffe ekikulu e Makerere Kavule, wabula poliisi neeremesa era bwe batyo. President engeri gyali omuntu omukwatambula n'ebintu bikwata amateeka n'agamba nti tubaleke tujja kufuna ekifo ekiri ext yakyatula, tujja kubeera nga tukola mu protest vote eno okulaba nga tubanja muganda waffe Eddie Mutwe. Wabula ate ekitwewuunyisizza olwaliro gye tubadde tugenda poliisi endowooza olaba emaze okuba ng'esalako ekifo, kwegamba bano bo batubeerako batulondoola batutidde nnyo n'okusinga bwe tubadde tubirowooza. Neffe tubaawo bategeeza nti ne bwe banaatutya buli kimu kye tukola tuli mu mateeka era tusuubira nti ffe byaffe bijja kubeerera ddala birungi. Mumuleke Mwami Museveni agende mu maaso n'okola katemba we ne mutabani we, but time ya buli kintu ejja. Time naye katennaba kujja naye nga twongera omutegeeza n'omujjukiza nti action okulaba nga munnayuganda weerwanako, nga munnayuganda tukola buli kimu ekisooka okulaba nga tulina ekinyawo kye twegattako etuuse, era Mwami Museveni agenda naye giwulira. Bannayuganda baganda baffe, mikwano gyaffe, mu kaseera kano nga tulina ebibuuzo bingi nga twebuuza questions naye nga answer teziriiwo, weewaawo questions nnyingi, twongera obajjukiza nti Katonda alwamu naffe era ajja tulaba nga tutambula ddala nga tutuuka gye tulina otutuuka. Mission 2021 yalagawo, tuleke tugende mu mission 2026. President yagambye tusituke ffenna, tusituke ewaka n'ebweru w'eggwanga, tusituke. Ba leaders muli luddawa, mwenna mubadde mufulumiza ebipande, mwenna muwafulumya dde ebipande ebyokwesimbawo, ebiro ebifaana bwe biti muli luddawa. Gwe Olisha ne bwonooseka, nze kasita nawuliddemu ebyo ebisigadde saabiwulidde, ate mmwe mwagala mbalimbe, omanyi mmwe mwagala nnyo omuntu abalimba. Kasita nawuliddemu Bobi Wine's bodyguard Eddie Mutwe ne mmanya byebyo byendowooza, kati ebyo nabirowoozeza bulowooza biteba kubanga byebyo. Kati wulira, ba leaders baffe musituke tudde ku nnono entuufu ey'okuggyako Museveni. Musituke tudde ku nnono entuufu ey'okuggyako Museveni. Kati wulira, waliwo ebintu ebituyiseeko, nyina ekintu kyendi mu kukwasaganya wano mmwe mulindeeko, bwe kikwatayo kiba njabbabuulira. Wulira, njagala tuteeke abakulembeze baffe ku nninga wano. Museveni ajja atya n'aggalawo ekitebe kyaffe? Museveni atulemesa atya bye tukola? Mmwe ne musigala mu palamenti nga bizinesi za Museveni zitambula. Palamenti etambuza bizinesi za Museveni yekka. Palamenti etambuza bizinesi za Museveni yekka. NUP ekitebe kya NUP kirina kutambuza bizinesi za NUP yokka. Mubeera mukyanga mwetaba mu kutambuza gavumenti ya Museveni ng'ey'okukavule yeesibye. Ababaka ba palamenti ba NUP mulabika mwenna nammwe mwatulyamu olukwe. Nammwe mwandibanga mwatulyamu olukwe. Essaawa zino njagala okubuuza ababaka ba palamenti muli ludda wako Eddie Mutwe mu biro ebifaanana bwe biti. Mulaba bwe mwatwayizolatinga mmwe mwatutunde wa Museveni, mwatuwaayo wa Museveni. Wano wabaddewo ebbugumu ly'ebyobufuzi nga buli omu tumulaba. Buli omu tumulaba ali active nnyo. Protest vote, muyina ebigombogombo bye mukwata. Ebigombo byo ne mubikwata. People power, our power, kunga. Protest vote, kunga. Awo tubalaba, kati tutuuse mbya ddala muli luddawo. Wano juzi njagala bannayuganda mujjukire, omuntu wa wansi yasituka olunaku lwe twateesanga ffe abantu ba wansi tuno ne pulezidenti ba leaders mwabula. Oyo Geoffrey Lutaya yeekwata akatambi ng'ali waka wuwe. Ewaka ewuwe ku lunaku olwo n'agamba bw'ati era kati tugenda kunoona pulezidenti. Era nze n'abeekaaliro wa
kaki kakuuto era tugenda kakati tusimbula era kakati tugenda n'amala najjako tetwamulabako olwo olunaku muntu wa wansi ye yakola byonna ebyakolebwa ku olwo juzi ne bakuba pulezidenti bomu mu kugulu okugulu abaana ne basitukirawo bammemba ba palamenti mmwe mwafuluma Honorable Ssenyonyi gwe wayimirira mu bannamawulire n'ogamba abantu bannange mukakkane ng'omuliro gutandise okukwata wonna abantu nga bagamba ekitasoboka bamuse aveeko Ssenyonyi wayimirira n'ogamba abantu mukakkane muddeeyo mwebake ne abaana ne bakoma awo olwaleero gundi yino bweri njagala mbuuze abaka muli ludda wa kakati wulira ebyobufuzi bwe biba bitambula awo bitambula nga bya ddala naye bwe tutuuka ku by'okuggyako Museveni ebyaddala nga mubula pulezidenti waffe mwamutunde wa Museveni pulezidenti waffe mwamutunde wa Museveni Lewis Rubongoya what is next mu biseera ebifaana bwe biti nga pulezidenti agambye nti nno twekalakase where are you omanyi nze nsinga okwagala Rubongoya wano nze nsinga okwagala Rubongoya wano mu NUP naye kati nkubuuza mu biro ebifaanana bwe biti oli ludda wa what is next oli mu politics oba kujjako Museveni ennamba ya Rubongoya yino ennamba ya Rubongoya yino bannange kansooke mbawe ennamba ya SG Rubongoya 0776 0776 76 77 33 anti gwe kakensa gwe strategist what is next no kalulu kati protest vote no ng'abaana baffe kubanga ffe tusinga okulumwa abantu ba wansi mmwe temukwatibwako mu palamenti temuvaayo ne bwe tubagamba
temuvaayo. Ebya Museveni bitambula nga bwe yabibala. Ebyaffe gundi ebyaffe tebiseetuka waayi. 0776 76 77 33 Rubongoya Secretary General. Nga bwe wakola mu kalulu ke Kawempe ne kakati bwe twagala okole mu biro ebifaanana bwe twekalakase. Where are you? Omanyi nze nsinga okwagala Rubongoya wano. Nze nsinga okwagala Rubongoya wano mu NUP. Naye kati nkubuuza mu biro ebifaanana bwe bityo oli luddawa. What is next? Oli mu politics oba kujjako Museveni? Ennamba ya Rubongoya yiino. Ennamba ya Rubongoya yiino bannange bane kansooke mbawe ennamba ya ACG. Rubongoya 0776 0776 76 77 33. Anti gwe Kakensa, gwe strategist. What is next? No kalulu kati. Protest vote no. Ng'abaana baffe kubanga ffe tusinga okulumwa abantu ba wansi. Mmwe temukwatibwako. Mu parliament temuvaayo. Ne bwe tubagamba temuvaayo. Ebya Museveni bitambula nga bwe yabibala. Ebyaffe gundi ebyaffe tebiseetuka waayi. 0776 76 77 33 Rubongoya Secretary General. Nga bwe wakola mu kalulu ke Kawempe ne kakati bwe twagala okole mu biro ebifaanana bwe biti. Kyogamba gwe onobera mu politics yeka. Museveni avaako ddi. Tuyina chances zonna. Tuteekwa okukola strategy esooka ey'okukale tutwale Nakasero. Tumumalemu wiiki. Nakasero ayinza atya okutulema nga wali tuyinawo ghetto y'e Makindye, tuyinawo wano, tuyinawo Mbuya, wano tuyinawo Namuwongo, wano tulinawo Mulago, tuyinawo Katanga, tuyinawo Makerere Kivulu. Agama gonna ffe tusingawo barracks mu bitundu ebyo byonna. Ffe tusingawo barracks. Mbuuza tulemwa tutya okutwala Nakasero. Tusiba tubagamba wano nga mulowooza tuli basiru. NUP erimu emmotoka mmeka? Olwaliro nga twagambye buli owa NUP aleete emmotoka. Lwera ajjula. Lwera yenna ne tumusimiitinga n'abeera parking. Nga mmotoka z'aba NUP bokka. Lwera ajjula yenna eno n'eno wonna wajjula amamotoka. Emmotoka zammwe ziriwa? Honorable Ssenyonyi Loopu va mu parliament. Twakutaasa abasajja ba Museveni okukutta. Tugenda kwettira. Mmwe Ssenyonyi tusobola okwettira weewaawo. Ssenyonyi tusobola okwettira abantu balyoke bategere nti nno tuli baddala. Kubanga ffe tubadde tukulwanira nga abasajja ba Museveni baagala okukutta. Twaka influencinga okukyusa ba bodyguard emirundi emeka. Nga tuvunaanyizibwa ku bulamu bwo. Tukukuumye emisana n'ekiro. Ssenyonyi katusooke ku mmwe kati. Kirabika mwagala fuuka pulobulemu mu nkyukakyuka eno. Lwaki ababaka temuva mu parliament? Museveni kati agenda kuyisa budget yonna yagikoze nga yamuyamba kalulu. Ate ne Museveni tamanyi ddi kalulu we kagenda beerawo. Mukimanyi nti Museveni ali mu kutubba naye akalulu baagala kukongezayo emyaka 2. Mukimanyi ekyo? Mukimanyi oba temukimanyi? Ennamba ya Ssenyonyi eri 0754 44 35 77 0754 44 35 77 basajja